Gavumenti ewakanyiza okusaba kwa Banakyewa abaagala abakozi abakyala naddala aba ofiisi okubateerawo ennaku ez'okuwummula nga batuuse mu nnaku zaabwe ez'akalema baziyite mu mirembe. Banakyewa bano mu kibiina ekigatta kabanira eddembe ly'abaana abawala n'abalina akawuka ka Mukenenya Kibuuganet baasabye gavumenti erowooze kuteekawo ekiseera eky'okuwummula era buli mwana mulala ng'atuuse mu nnaku ze kubanga bangi bayisibwa bubi nnyo ne batuuka n'okwekyawa era oluusi n'emirimu ne gibalema okukola. Bannabyabulamu bagamba nti omwana omuwala amala ennaku wakati wa 3 ne 5 ng'atawaanyizibwa mu mbeera eyo, so nga wano mu Uganda ennaku ezo abaana bayisibwa mu kutulugunyizibwa okutagambika n'okuyeeyezebwa bannaabwe naddala abalenzi. Mirembe Birungi Jovia akulira eby'emirimu mu kitongole ki Sehud nga bye batakabanira eddembe ly'abakyala agambye nti embeera abawala gye bayitamu yeeraliikiriza nnyo nga oluusi n'abamu abakozi ku mirimu gibalema okukola nga batuuse mu kiseera ekyo. Nga bali mu nsonga zaabwe kubanga ebiseera ebisinga tuyisibwa mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo omwana afuna agenda mu nsonga n'alwalira ddala nga tasaana kutuula, tasobola kutambula. Mubeera ku ofiisi naye nga buli kaseera mwepakira zi panado, mwepakira zi womwota, so nga ate singa obadde osigadde waka osobola okutuulako ezo ennaku 2-3 n'owummula. Era maximum kale ekisinga obunene kyali badde nga nnaku 4. Era bwe baba nga bawadde menstrual leave baba bayambidde ddala okusoosowaza ensonga za sexual reproductive health. Kuba ne abaana bennyini abali mu ssomero olaba ng'omwana bw'abeera mu period taconcentrating. Nze omu ku abantu ababeera ne cramps ennyo. In fact nze neewa HR mugamba nti ndi mulwadde kubanga buli buba bulwadde bwennyini. Mirembe nga yeegatiddwako Laura Angel Kyakunzire bagamba nti singa oluwummula luno luweebwa abakazi baakufuna ekiseera ekimala okukakkana olwo nno nti singa lubaweebwa kibayamba okukakkana ne badda mu mbeera zaabwe eza bulijjo ate emirimu ne gitojjera buto. Ologamba nti buli bw'owulira pain feel free to go weebakemu eddakiika 2 oba 3 oba essaawa emu okomewo. And of course kati abasomesa baba balina okubeera involved to help these children babayambe okukakinga up be baba bamiisinze nga bawumuddemu. Kosa abo omusomero you cannot say nti tebasomerako ddala mwezi ennaku 4. Wabula obulumi bwe bweyongera omanyi biringa nabyo bisa. Olina episodes wekyeyongera ennyo ne weekita. So wekyeyongera ennyo babakkirize bagende bawummulemu bwe kita nga bakoma mu kkasi nga basoma. Avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi bisookerwako Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olar Ewakanyiza agambye nti ekiseera ekyo abakazi kye bayitamu kya butonde kale tebayinza kuwagira kyakuyimiriza mirimu olw'omuntu okuyita mu kiseera kye eky'obutonde. Dr. Olar agambye nti gavumenti erina kwongera kulowooza ku ngeri ey'okuyambamu abantu abali mu mbeera eyo naddala abakosebwa n'okubafunira ebyetaago. No. First, you need to understand that menstrual health is a normal process. So if it's a normal process, so what we need is that we just need to see how do we do menstrual hygiene management. And then we identify those who have some of those challenges, counseled, they advise on what they need to do during that period of their cycle. As normal as that. So I don't think you should be able to cause a girl to be absent from school. Because when she gets absent from school, then definitely it affects her performance. So menstruation is a part of a normal process, it's part of a normal cycle, and life continues. So we just need to be able to guide as such. Wano mu Uganda n'amawanga mangi agakyakula abaana abawala bwe batuuka mu nsonga zaabwe bayisibwa bubi nnyo era alipoota zizze ziraga nti abaana abawala bangi abalonduse mu masomero olw'okusoomoozebwa okungi kubayitamu nga batuuse mu kiseera ekyo. Alipoota ziraga nti abawala abali wakati wa kakadde akamu n'emitwalo 2 mu Uganda bataataaganyizibwa nnyo nga n'ebyo gavumenti byezeesuubiza okubayambako naddala okubawa ebikozesebwa nga batuuse mu nnaku zaabwe bikoma mu bigambo oba ku biwandiiko tekissibwanga mu nkola. Kizuuliddwa nti gavumenti eri mu buyinza ya NRM ekyalemeddwa okutuukiriza ekisuubizo n'obweyamo obw'okuzimba amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 4 mu bitundu 144 okwetooloola eggwanga
ekintu ekikalubya ennyo ekisaawe ky'ebyobulamu mu ggwanga. Okuzimba amalwaliro agali ku mutendero gwa Health Center 4 bimu ku ebyo ebisuubizo ebinene gavumenti ya NRM byezzeewa bannansi okujongera obuyinza naddala mu kiseera ekyakalulu n'ekiseera ekyokuteekateeka enkulaakulana y'eggwanga kiyite National Development Plan. Uganda mu kiseera kino erimu ebitundu ba constituencies eziwera ddala 355 wabula Ssaababalondoozi w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota ye gye yafulumiza olunaku lw'eggulo yakizudde nti ebitundu 211 bye byokka ebirina amalwaliro gano aga Health Center 4, ebitundu ebirala 144 gavumenti ekyalemeddwa okuzimbayo. Alipoota eno wabula eraga nti naago agazimbibwa gajjuddemu ebizibu ntoko, ekintu ekyongera okonzibya ebyobulamu bya bannayuganda. Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti amalwaliro 80 agasangibwa mu bitundu ebyo 81 tegalina byuma ebyenkizo ebiwerera ddala 2,237 ebyetaagisa okujjanjaba bannansi. Ebyuma ebinookoddwa ebitali malwaliro kwe kuli ekya X-ray, ekikuba ebifaananyi eby'omubiri munda, ebifo ebiterekebwamu omusaayi, ebyuma ebisunda omukka ogwa oxygen n'ebirala. Amalwaliro 54 mu bitundu 54 galina ebyuma wabula byafa dda era nga tebisobola kukola. Ate amalwaliro aga Health Center 4 gawerera ddala 62 mu bitundu 62 okwetooloola eggwanga galina ebyuma ebyafa ebiwerera ddala 895 nga tebikyasobola kuddaabirizibwa, wabula abaddukanya amalwaliro ago bakyabiremeza mu malwaliro, ekiteeka obulamu bw'abagendayo mu katyabaga kennyini. Alipoota ya Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti bwe kituuse ku ttaka okuli amalwaliro aga Health Center 4 agawerera ddala 2011 gavumenti ge yazimba mu ggombolola 2011, akizudde nti amalwaliro agawerera ddala 50 tegalina byapa, ettaka kwe gatudde lirikakabuuza. Alipoota omuli Kalondo ono yenna yayanjuliddwa Speaker wa Parliament, amyuka Speaker wa Parliament Thomas Taibo olunaku lw'eggulo. Olwo alipoota neewerezebwa mu bukiiko bwa Parliament obulondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti n'ensaasanya ensimbi eyongera okwekenneenyezebwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City, essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okusaba kkooti okulagira omuntu yenna akutulugunya obutakusemberera nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Etteeka erikwata ku bintu by'okutulugunya oba liyinza okuyita Domestic Violence Act eryakolebwa 2010 ligamba nti bw'obanga munno asussizza okutulugunya ng'ogenzeeko mu mbuga za LC naye nga tofunye buyambi, osobola okwekubira enduulu mu kkooti zino eza bulijjo n'osaba n'ekiragiro kye bayinza okuyita protection order, nga kino kikugira omuntu gw'obeera naye oyo akutulugunya obutakusemberera. Kye kitegeeza ekyo nti bw'oba ogamba nti omwami wange ankuba nnyo emiggo ayitiriza okuntuntuza oba omukyala wange ayitiriza okuntuntuza, osobola okwekubira enduulu mu kkooti n'ofuna ekiragiro protection order, ng'ekiragiro ekyo kiba kikugira omuntu oyo obutakusemberera okumala akabanga akagere paka nga kkooti emaze okuwuliriza omusango gwonna n'eraba ani mutuufu oba ani mukyamu. Amatikkira ga Yunivasite y'e Makerere ag'omulundi ogw'75 lwali lugakomekkereza okutikkira abayizi abasomera ku ssettendekero w'ebyobusuubuzi wa Makerere University Business School. Omusasi waffe Dung Davis Joel alina ebisingawo. Amatikkira ga ssettendekero wa Makerere ag'omulundi ogw'75 olwali lugayingidde olunaku olwokuna, era abayizi okufaanako ng'eggulo okuva ku ttendekero erya MOBS Makerere University Business School be bagenda okutikkirwa, ng'olwaleero abayizi okuva mu faculty okuli eya Faculty of Graduate Studies and Research,
Faculty of Computing and Informatics, Faculty of Management, Faculty of Commerce, ne Faculty of Procurement and Logistics Management be bali mu kutikkirwa olunaku olwaleero. Amatikkira gano gatandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 13 era gakomekkerezebwa enkya nga 17 ng'omugatta abayizi omutwalo gumu 1358 be bagenda okutikkirwa nga kwabo 143 be bafunye PhD era Ssettendekwa Makerere okusinziira ku Professor Barnabas Nawangwe guno gwe mwendo gukyasinze obungi abayizi okufuluma nga balina obukugu bwa PhD. Ssentebe w'enteekateeka z'amatikkira g'omwaka guno agw'ensanvu Professor Jackie Bonabana asabye abayizi n'abazadde abongera okujja mu matikkira gano okwongera okugoberera ebiragiro eby'abokwerinda n'ebyo ebyabaweereddwa mu by'entambula obutajja na nsawo nnene kyokka ne yeebaza nnyo abasobodde okubigoberera mu nnaku 3 ezisoose nga enteekateeka eno egenda mu maaso. With the Robes, Advert and Booklet Subcommittee led by Professor Kakande, we've been working with the Security Subcommittee, and this is ensuring we are all safe. So we have put in place all processes to ensure that all the 13,658 Peter Odeke ayogerera MOBS agambye nti newankubadde ng'omuwendo gw'abaana abawala gusinzeeko ku balenzi omwaka guno bo ewaabwe ku MOBS abalenzi be basinze okukola ebitundu ebingi mu matikkira gano. Kwa CBS FM, Dungu Davis, Makerere. Omukulembeze wa South Korea omukyawe Yoon Suk Yeol asimbye n'enjala mu ttaka agaanye okwogera n'akakiiko akakesa akasibwawo okumunoonyerezaako ku migozi oba n'egiri mu gavumenti ye oluvannyuma lw'okumuggalira olunaku olw'eggulo. Yoon Suk Yeol ensi yamuddugaliriridde eggulo abakuumaddembe baamukedde mu bunyonyi ng'obudde tebunnazibula ne bawalampa ebisenge by'olubiri lwe ne bagwa munda bwe batyo ne bamukulubbya yogayoga mu kakiiko akamunoonyerezaako. Abakuumaddembe okukikola batyo bagenderedde kwepe n'abawagizi ba musajja mukulu ono abaabalemesa ku mulundi guli okumukwata bwe beeyiwa mu maka ge ne beekalakaasa abasirikale kwe kumukongokako ku olwo wabula ku luno baamuzukkidde nga n'abawagizi be bakyebase beebaza eyazimba bwe batyo ne babakuba ddolera. Yoon Suk Yeol ebintu byamusobako ku nkomerero y'omwaka oguwedde bwe yagezaako okwekomya obuyinza bwonna obufuga eggwanga bw'atyo n'alangirira nti eggwanga yali wakulifugira ku mateeka g'amagye oba ag'entalo okusobola okuvvuunuka akatyabaga South Korea ke yali eyolekedde. Ab'oludda oluvuganya gavumenti olwawulira ekyo ne babuuka enswa era bwe batyo bayogereza bannaabwe ab'ekibiina ekiri mu buyinza ekya People Power ne bayisa ekiteeso ekimugyamu obwesige kaakano mu mateeka yalina okuddako ebbali anoonyerezebweko. Wakati mu kunoonyereza kuno munnamateeka wa Pulezidenti Yoon Kabukwen yagambye nti omukulu tajja kwogera ne banaamukuba emiggo tajja kwanukula ebibuuzo byabwe. Akakiiko akamunoonyerezaako bwe kanaamaliriza ogwako kkooti ya ssemateeka e South Korea yakusalawo eggoye ku Pulezidenti Yoon oba asaanidde okusigala ng'afuga sinakindi okumugobera ddala. Embeera eno ereeseewo akatuubagiro k'amaanyi nnyo mu byebufuzi bya South Korea. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka. Okumanya ebisingawo okuba ku 0751 46 002 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Olwaleero olunaku lwa kuyisa bivulu ebyokwambala enkofiira oba seppeewo mu nsi yonna. Okwambala seppeewo tekitandise ku mulembe guno. Ebyafaayo biraga nti enkofiira zaaliwo emyaka nga 13 emabega kasooka nsi eno ebeerawo. Mu bwakabaka bw'e Misiri era ey'edda seppeewo zaayambalwanga okulaga obuyinza era bazitonatonanga okusinziira ku bitiibwa ng'oluusi zaabanga za byuma nga ziteekebwako zaabu, ekikomo, feeza n'amayinja agaali mansi.
kaakano enkofiira zaabuna wonna waliwo enneekulungirivu waliwo ensongolerevu waliwo ezettanirwa abakyala waliwo ze baluka obulusinga emikeeka era zettanirwa nnyo abakola emirimu egy'okupatikana gamba ng'okulima okulunda n'emirala. Olwaleero buli wa seppeewo ye bakubiriza okugijjayo gyambale olw'okutuukiriza akalombolombo ako. Mu mawulire ge twakafuna wano abasaakaate abagenda mu kisaakaate kya Maama Nnaabagereka eky'omwaka 2025 ku St. John Secondary School Bombo Kalule beyanzizza nnyo Nnaabagereka olw'okubawa omukisa okubangulwa abakugu bakojja ne basenga nga kibawadde essuubi mu bulamu bwabwe. Abasaakaate Kyabasa beetuukiridde nkyaleero basanze bayigirizibwa ebintu eby'enjawulo omuli okusalira olusuku, okulima, okufumba n'okukola emirimu egitali gimu. Abayizi bategeeza Kyabasa nti okuva lwe baatuuka mu mbuga y'ekisaakaate bingi bye bayize era basuubizza okubeera abaana ab'enjawulo nga bazzeeyo eka. Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate Oweekitiibwa Dr. Rashid Lukwago ategeezza nti ekigendererwa kya Nnaabagereka eky'okuteeka empisa mu baana ba Buganda n'okubafuula ab'ensa kyakutuukirira nnyo okwekubiriza abazadde obutakoowa kubasindikira abaana mu kisaakaate. Tuli basanyufu nnyo nti ekisaakaate ukituuse abasaakaate babugumye kubanga buli musomo gwonna Nnaabagereka gwe yatendeka tugulinye ku nfeete ng'abasaakaate saawa eno bali mu kugezaako kulabika nti bakakasa ebyo ne bagenda okukolera mu maka gaabwe oba mu bazadde baabwe. Kisooguliwo nti ebimu bennyini be bakugamba nti kino mbulamu n'omwongeramu. Olwaleero olw'okuba nti omulamwa gw'ekisaakaate kulabika nti okukwanaganya obuwangwa ne tekinologiya bagezaako okuba nti bo bennyini batunuulira ebintu mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba nti ensomesa ya Nnaabagereka eno si ey'ebibiina bibiri bye babeeramu nti bw'aba atunga amanye nti buliwo empita ezigendera mu kutunga obutabuzawuzi obuteekusa mubiri okumanya nti ekikwetoolodde kya mugaso. Kaakano abasaakaate b'abantu bafunye nga boogera bye bayize. Jadi Chifu nina myaka 10 njiza okusiba oluwombo njiza okuwuga njiza okwala obuliri n'okwoza engoye njiza okukola emirimu ewaka nga maama tamaze kundagirire. Era mu kisaakaate njigiddemu ebintu bingi ng'obukulembeze okumala obukulembeze okutandikira ddala ewaka. Tetujja kulinda bazadde tugamba nti oba tukole kino naye wabula nze nina olagira bato bange ekyokukola. Njize ebintu eby'enjawulo ng'okukolagana n'abantu okukolagana n'abakulu abatusingako ku myaka. Ekyo kijja kuba kintwala mu maaso n'okunnyamba mu bulamu bwange obw'omu maaso.